njagala bagamba sebo nabadde nkwatiddwa nti nayogera ku musajja gundi Owinyo Dolo mbu yasoma criminal law. That is the truth. That is criminology. Kakati yasoma constitutionalism. No, chovolaba buli kimu abadde akunama. Owinyo Dolo. Naye kakati nange nembaga kati nze bukwata buzidde nze nga munkwata mugenda nakwereetera buzibu bwabwere ne tukakana. By the way, kyenjagala okwebaza abasirikale bangi ne bambega bangi, si buli omuntu mubi. They can listen and reason. Nembagamba mwekamba buli mwaba mwakayingira buyingizire mu police. I might be knowing President 7 better than you or more than you. Is on a monitor walero inside story of case withdraw. Kataba ensonga some of Bob Wine's reason for petition ensonga Bob Wine is awaddeyo okujjayo musango. Refuse no can be some Uganda. Refusal by Chief Justice Owinyo Dolo and 2 other justices okuva mu musango from the team hearing the petition. Yensonga zawa Bob Wine. Aba ono Owinyo Dolo n'abalala ababiri yali yasaba nga yo yawaabira bave mu musango ogwo ne bagaana. Ensonga y'okubiri Bob Wine gyawadde nti Chief Justice meeting the President for at least 3 times since election petition was filed challenging Yoweri Museveni. Okugana kwa Owinyo Dolo Chief Justice kawozesa okumeetinga President Museveni emirundi emeka okusinkana President Museveni emirundi ki emirundi esatu since bucho musango gutandika kati babogera bali mu meeting zambaga. Olabe lwaki Bob Wine yatwala omusango mu court. He wasn't expecting any justice. Kati bano ataba kunamye ne basukka. Kino kyokka part 2 ensonga gyawadde Daily Monitor. Era bajja musanga tutunda Daily Monitor wuno be bali manya wuno waleero. Chief Justice meeting the President for at least 3 times since election petition was teyamu meeting bano bucha Bob Wine atwala omusango mu court. Amu meetings emirundi ng'emeka ekitaka wansomeka babadde bateesa ku gundi Owinyo Dolo atubuli alina muwala we gwabadde agaba bado asitesa ku environment eruwa ateesoma bya environment what defense. Bob Wine yagenda n'asaba akole nnongoosereza aleete ne bakki witness musango gwawabidde. Jjukira baasooka ne bamukwata ennaku 10 nga tebakkiriza looya we na buli muntu yenna ewuwe. Ennaku ennya oba 4 oba 2 ezaabulayo ng'alina okuŋŋanyizaamu obujulizi ne ba witness. Osegedde Bob Wine n'awandiika njagala alaba goberera bulungi nnyo ekintu kye ngenda okwogera. Bob Wine yasaba okulongoosa empaaba ye kye bayita empaaba ye petition okwongeramu obujulizi n'abajulizi. He wrote mu 2000 best yakoma ddi okwaba n'omusango gwa 2016 amama Mbabazi balinda mid of kuwoza teyawandiika na kuwandiika yayogera orale. Do you get the difference? Bob Wine took time night amateka he wrote the court. Amama Mbabazi go bakkiriza ye yayogera na bwogezi baloyo bayimuka ne boogera sebo tusaba tuleete obujulizi obulala batukirize ne bamutunda vabale ne bamugamba leeta ne bamuteekako kyokka Bob Wine yawandiika nga sizzamu ekkooti ekitiibwa tebamukiriza ng'oddamu onyumiza nankani empuuta mu ngege tosobola anti kakati ekkooti twagala kompiyalinga amama Mbabazi eyayogera obwogezi nga tawandiise lwaki bamukkiriza nga Bob Wine yawandiika tebamukkiriza. Kale all factors remaining constant kati subira nti Bob Wine tebamusiba Bob Wine tebambonyabonya ne bamusiba ennaku 10. Why did you refuse Bob Wine okwongerako obujulizi bwe gona ge kotinze Kyagulanyi ge kotinze era Kyagulanyi has not broken any law. The problem is with the judicial system. He has not gone against. He has not broken or gone against each or any of the law. The problem is with the judicial system. Kakati lwaki bamaze okwe bashita okukunama nga bo balina ndowooza we bantu balina gwe bagendako balina ebyabo. Naye ate kyova olaba nze Bob Wine yalyoka n'akola kino kuba singa asigala ewaka tetwandimutenze bugezi. Kati labayo
bano ba witness Bobi Wine be yali aleeta mwali mbanamboze simanyi baani bonna be yali aleeta nga bajja kukakasa kubanga wowaaba olina oleeta witnesses bakakase. Can you imagine bannanga abatulaba mu diaspora ne Uganda bannange mulabe ekintu kino bw'owaabira omusango omulamuzi n'omusaba oleeta abajulizi abaaliwo nga bakubba n'agamba tobaleeta oyo mulamuzi abaako si Lubaale kubanga Lubaale aba mulungi nnyo Lubaale aba mulungi nnyo oyo mulamuzi abaako bamayinja oba abaako ki oyo mulamuzi aba mubi nnyo dati mulamuzi mubi nnyo nkuwaabidde nti ndeeta abajulizi n'oŋŋamba saagala abajulizi. Bobi Wine abadde wakabi ate abakunamizza ng'omanyi kye kitegeeza ng'owaabidde n'omala n'ogujjayo ng'omanyi kikiswaza n'otolinda judgment kyobola bali mumukanga tugenda kukuba biru ennene mwamanyira dde okubba mu gikube tujja zeesonda olwa tugenda sonda za Iviniragu bannayuganda bagenda kukuŋŋaanya ssente ezo nga tugenda nga tuzeesonda anti mwamanyira okubba okumanya bano bannaye bano babbi tebakyaswala emisango egibaddewo nga bawaira President Museveni gibadde bwe giti nga bagisala bagamba buli omwaka talinge ku balooya be kubano bakanze dda Bobi Wine tugenda kukuba biru tugenda gikuba mu gikube bannayuganda bagenda sonda okuva mu ggulu gye mugamba mwawangula bajje embalala n'isingiro n'entuŋŋamu bazisonde ate banatuuka mu Buganda bajja nazisonda ekiro bajja kuva ku buliri bwabwe nga bambadde night bazisonde abaana bajja kubanga bagenda ku nzizi ng'agenda kugula mazzi ga 2 agambe kangende ku luzi nsonde siringi 2 nziwe Bobi Wine what are you talking about? Do you understand what they call people power? You people, come babulire. Wisdom wagira President Museveni. Yeah. Nayate sagala busiru siri kidoli kidomola. Siri kidoli kidomola. Temujja kwepangira kuba na Uganda. Kati kale we muba muswala. Mudire Bobi Wine mumukube biru. Nange mumukube biru. Kale eba ya biliyoni. Tugenda zisonda. Tugenda zisonda tujja nazijjako kutoya State Council bana bakola kutoyiza State Council masende ze bakola bajja kusonda buli naku ogenda mutoyi najjako 5 aga Bobby ndinganga. Let me tell you, Chairman Electoral Commission nagenda singana President Museveni really nga tusamukalu chicho ogenda omugamba kyoto omugambo mwako oguwedde mikiriza bannange waliwo kye bayita bakita bate conflict of interest oba conflict of interest muntu ejjajja nawe waliwo ekintu nga you calculate oba mukulembeze nogamba ekyo how will the audience the world perceive it. Bana basajja tebakyaswala bebasamize bebalinyibwako mandwa bebakubibe engoma bebakuma n'ekyoto busamize na munagani ate beba praise God bebera neirizi mu nsawo. Himina message nange ne Katonda olilidda wa Katonda agumikiriza ababbi Katonda oli mukumikiriza nze nkwewuunya ne wana atandika Katonda agenda kutandika okumegulako ogwogu ogenda kumpulirira akyogera si yakireta nze nkyogedde Gideon kitegeeza omusajja a mighty man of valor, a mighty man of God. Katonda ali wamu nange nkubuulira mazima. Katonda ali wamu nange ate yampa amagezi wisdom not knowledge. Omanye waliwo enjawulo y'okumanya n'okutegeera. Bano buzibuza okutegeera bakuyina, they just do things. Let me tell you, tosobola kubanga Kyagulanyi wataddeyo omusango gwe noŋŋamba if this is true because no papa tusobola kuba kino noŋŋamba nti wasinkana omukulembeze gw'eggwanga gwe bawaabidde emirundi 3 oba esukka mu 3 really mwali muteesa kuki kumwe waliwo agaba omuwala kumwe waliwo alina omuwala ow'okuwasa kale kumwe waliwo asamira nti no tuteesa ku lubaale emirundi 3 kiki ekyo esitax agenda ku ssimu. Nze nagamba Bobi Wine wana alina system kati abantu batya okwogera ne ku masimu abo. Okimanyi nti nno basobola okwogera Winnie Odolo ng'ayogerawo ebitajja kumbe Bobi Wine abiwulira. Palala papa sabula Mikono Japana Flashlight Channel Uganda mwebale nnyo mwebale dda mwebale kutwagala kwetuli kumpewo tukomyewo
awamu n'omukwano gwammwe mukwano gw'ensi eno mukwano gwa buli muntu ye Wisdom Kaye omwana w'omulaalo omu yekka bw'ati ayanywa amata omutali mazzi abakati kuno bagenda kunywa kindabe ettaka lyonna kati lyaggwako bana tebakyatunda nti things of that kind naye nga tunabeeraawo tunamala kulamugadde illusion so mwebale nnyo mwebale kutwagala mwabali mu diaspora ekyokubiri waliwo n'oyo haji kakoma nti munanga amanyo basabira ine emikisa ine edduwaze katonda amusaasire nange sibimanyi kati mwetane mulabe ebikituufu kyeki mujja tubuulira ekyokubiri www.gg.amin batunda ebintu ebikozeseddwako mubakyalire mugule tutambule n'ekyokusatu mukwano gwaffe nfanfe ali awo mu Manchester gwe bayita Jagwe sebo tukutumidde nnyo Jagwe awamu ne Hudu Aisha Lutale emikwano gyaffe tubagala nnyo ne Uganda's next problem Karimex naye wali munnange wano omusajja oyo mujja mulako olunaku olumusajja batabu nnyo ekituleso nako olwali wanakambabulire bisesa Uganda zabu byewunyisa Uganda zabu nange awo mbasimanyi twebuuza omusango lwaki bagujjeeyo ekyokubiri twebuuza lwaki emmotoka enete dema emmotoka ziba zaba president bulletproof n'okikuba ekyasi nekikuddira kayo okirowoozaako ekintu ekyo buuza ko naffe abatulaba ate obayite kulya kaffe kulwomuka okay yes bannange abatulaba mwenna abawagizi baffe most especially manyi waliwo kibayita general and particularly olaba oli weyetimba by the way Wood sokoteke gundi waliwo kyenjagala okulongoosa jangu kamera abantu bakulabe bannanga abatulaba wemba njogera ku Big Masavu jangu Big Masavu sitegeeza nti bunene buno mulaba imiri abantu bakulabe omusajja yono Wood omusajja asinga tutegeera ono okututegeerera ono kamera tumita Big Masavu mu Africa okuyita Big Masavu mingi be bantu abalina ssente tekiba kigeregerero kwegamba ffe munaye twakulira mu family z'abaavu naye leero mulaba kanyama omulaba ssebo buubira kuba tulaba ssebo yego bayita Big Masavu yeno gwempita Big Masavu kale mbasijerega nti nno waliwo njerega abantu abanene nedda no sijerega abantu banene but for the respect I respect this guy sebo toyanzege kakati yoyo Wood ate munange abaana ulabe abaana bakulira mu mirembe yenno mulaba nti nno gundi eyiika yokka biteddayi akati njagala okwebaza muna bannanga abawagizi ba Flashlight generally njagala bebaza abaginoonya waliwo omuntu eyaŋŋamba naye tugenda kutandika n'okukola ya kintu ndowooza dokita watujja kukolangayo tutandika okulangayo shame mu week ng'ebeera live straight kubanga I have a problem abantu bali oba bakiyita batya bali too much njagala okwebaza abawagizi ba Flashlight bannaye mwenna abagoberera kyakabi nnyo kyakabi ddala njagala okwebaza bannayuganda mwenna abali e Bulaaya simanyi nange gyensola bebaza okuvira ddala mu America muva wala nkutubidde mwenna abaana bannayuganda bayuna Germany awo Mami Sofia awo nkutumidde mwenna bannayuganda awo Germany nabagamba kati sama wejjira awo nyina oyita Germany awo mu UK promoter Richmond kyakabi nnyo mami wange Robina kutumidde Mami Faith kutumidde na buli omu mwenna ba Amina mwenna baani Zoe nakandi nkutumidde sisobola kubamenya bamalayo ne buli muntu yenna amanyi nti kubanga waliwo gamba nti no owagira company naye wabeerawo abawagira Kaye Wisdom gy'otomanyi ssebo ne bampagira I cannot mention all naye Martin kakati era we ndiba nkola graduation nyina okwogera ku Martin mbatumidde ate wenza wane Uganda bannaye bannayuganda mwenna abambeereddewo mbagala nnyo mwebale nnyo lwaki nkikola kino dokita omanyi abantu abamu basologa bano batulwisa no nze Kaye Wisdom bukya URA empita neŋŋambe manja miliyoni 8 sibe mu meka ng'engambye erina mbunira amaduuka ewansi nga sigalina bagenda okulaba bwe bati nga mu tin number yange nga beerabye okyuse nationality nga nationality eraga nti mu Pakistan kati omuntu agenze mu URA n'akyusa details zange bukya nkyogera sifunanga wa URA wadde wa police ajja osegedde kati
tutambulira mu mbeera buli muntu yenna ayagala okunyiriza ku Wisdom nabagambe mu Kampala nsule wantu wa mirundi emeka natukola cover okitegera. So I want to appreciate you guys. Bw'oba onnoonya ogenda ku Facebook account Kaye Wisdom, teka mu Facebook page Kaye Wisdom, even you can follow. Kuliko ne namba y'essimu eri 0701 49 40 39 07 070 which are yenna agikwata ng'omuga noonya Wisdom oteeko ka video. Kakati now olunaku lwa leero okuva leero ne wiiki ejja waliwo ebintu ebimu bye sagenda kwogera ku lw'entiisa y'abano bakyali omanye abatufuga wano nabagamba abatufuga tubatya ne bolabanga betutya be basinga otutya bana basajja batiisizi vula nagamba without their gun they are nothing. So tugenda kujjayo omusango ebyama ebimu mpolampola kiki mbadde nkugamba nalaba kubanga ngenda n'embeera gyembeera nenteekamu nendaba comments nengobererako kyemba ngoberedde ndowooza tujja kukola Wuda n'atugamba maaso awo gye bujja ndowooza ng'omwezi gye bujja nti ng'abantu tusobola bagamba nti this time whatever will be convenient nti kati ngenda kuba live nga live automatically nga wano omuntu abuuza ekibuuzo wenziramu. So that session ejja kujjayo gye bujja nga automatically live nga enkwata essimu kyengamba live nga nkwata n'essimu wano nosindika comment yo nenga ono alina kyabuuza. So I will give you that because Uganda ensinga eneekula bingi ebyetaaga okutererezebwa kakati bingi bye tulina okwogerako singa ntandika okwogera poliisi solo gimalako emyezi singa ntandika okwogera URA neewunyiza nyina akantu akayise wano omwana bagenze ne boogera nti akulembera UNRA Kajina mbagenda kuba ku TVM gye sajja kwogera akulembera amazzi sijja mwogera linnya njogedde oli Kajina kubanga mulokole ate ali mukwano gwange lwakwa yagaggawala baali ba mukwano nyine nono Jennifer which is okay Jennifer Musinga bali awo mu church yawo kakati akulembera amazzi ne baleta n'akulembera simanyi nga bagenda kuba ku mukutu ogumu n'akantu akatambulidde ku social media ne kansesa abaana bagambye program egenda kuba mu lulimi kyolo tulanga olulimi olumu tukyogerako why be batangula ebintu by'obusosoze kati kambirabe kubanga balese ebitongole byonna nga bigenda tulaga abaana baga bonna bakulembeze b'ebitongole ebya ne umeme bagitabo bikoze bijja kakati abaana ne katambula nti bonna bagenda kwera bonna bakulembere bito bagenda kuba bava ku kyalo kyekimu kati kye nagamba kiri nti nze sijja kukoma kwogera bintu ebigamba bwe biti ekintu ng'ekyo Dr. wekiyita ku social media njiramu ne ngamba bannange si buli mu western nti naafunye mu government eno mbu mwafuna ssente no kakiriki kawano akali mu kutubonyaabonya wokagalya mu ruumu tekajja na mu ruumu kyovola kagendera mu bombardier yabweji we kali bakadduka kali bwe kati kafunda aba western bangi 98% bali mu nkola eyo batuyana kati sawa zino ngasola nakuba nayo si kyekyo doctor yes sir gwinayo mzee wangu akola mu government wano mzee wangu abulira njiri kakati bannange nkyogera kubanga be bantu baffe sagala tutuuke wano ng'ekintu kigize muga nedda no kakiriki katono kakati oli lwaki nkyogedde kubanga abaana baga nayo nebino ebitongole bye byamaanyi mu Uganda kati bino ebitongole byamaanyi eno convention gye bagenda tulaga ku TV egenda kuba mu Lunyankole konze this is worth telling the people not every westerner has benefited from this government. That is one. Not every westerner benefit teyekolera. Otherwise twandibadde na bwavu bwaffe gye tuva. Yes. Katulina kirongoosa sagala tu naffe sebo bangi nyabo westerner bali mu struggle tokimanyi? Bangi. Struggle yennyini. Kakati so ekyo nkirongoosezza. Now akala even nkogeddeko kali. Akala tukogeddeko.
balina okusaba bannaffe nti obudde obusinga tusooka ne tubayitiramu embeera y'ensi ebiyiseeyiseemu ebadde bitambula nga tennatandika ku mulamwa ogw'olunaku neera Katonda tumwebaza twadde obulamu tukyali bamu ffenna kaakati seerabira akaolu Saturday badde ate omanyi twogera ku lunaku omanyi bwe tunaatandika okwogera bino n'obukawo bwe tuliko tugenda ku Saturday eno bannange omukulu ono ayina birthday tugenda kuba tumucelebratingira tugenda kulya mwenna mujje ekyo nakyo Saturday eyo Africa Next Problem ajja kubaawo tusobola tugenda bano nga flashlight bagenda kumperekerako ku macha tugenda kusooka kuyitawo ku papazi wa misachi tuozeeyo ku motoka kwono omuwala wa lagu nagambye nti ngenda kwoza emmotoka emotoka bagayo bayebiri endala yetaano kati bampise Wisdom jangu eze emotoka wano kakati nengamba okay kati oli wagamba nti emotoka yebiri Wisdom jangu ojoze buli gye bampa okwoza weba yebiri nga nyongerako ebiri weba ya 10 oli wasasule 10 nga nange nyongerako twagala omukyalo oyo yafuna nnyo obuzibu kagamba bw'amaanyi bambi akwasa nenaku ye muyimbi gwe nalinda byatayina bakitaho nugwe byena akwasa ennaku bambi yalwala ensigo bintu biwanvu so Saturday ku macha tujja keeraawo then abajjako tulaba tugende omukulu tumucelebratingire kati no kye kinabadde ngamba ebintu ebyo tulina obikoloba live Saturday twandigikozemu live Saturday tugikube live tutuuka ne tukuba live ne tutuuka ku birthday search producer we do live Saturday wetegeke kuva ku macha ujja tambula n'essimu yo ng'ebintu live so okubanga ndi ku motoka wali nga wetu sinsula ensonga tukana ku kigendo kwekifaananye kyalago omukyalo yali obubi we shall project it live so even in Uganda flashlight channel Uganda will be project what I can do for you that is what I can do for you even lagu zonezi najja tumutwala gende mu ddwaliro yes zonezi najja tumutwala gende mu ddwaliro ate no yasoro government Wisdom ku sente zogendo sasuranga oyoze emotoka kwasizange nkongereza kubanga oli basoro kunsimba emotoka nga 17 ngeza ntwalo 10 ngo bali basasude 10 yana ine kuleta 10 kati yenna anagira enamba njiba wadde osoro kuyimiria nange mujja kula walinga tuzibwayo wali kulivina kati having said that tujja kubeera live era name tubaga mikano jaffe mwenna kozanga tudda tugenda kwoza tuve kumukoza tudde ku mmere yange nkaddiye olwo ate byonna nga twanalizinga kola analysis lwacha watabikola njagala obagamba sebo nabadde nkwatiddwa nti nayogera ku musajja gundi owinyo dolo mbu yasoma kumino lo that is the truth that is criminology kakati yasoma constitutionalism no chovolaba buli kimu abadde akunama obunyodolo naye kakati nange nembaga kati nze bukwata Wisdom nze nga munkwata mugenda nakwereetera buzibu bwabwere ne tukakana by the way kyenjagala okwebaza abasirikale bangi ne bambega bangi si buli omuntu mubi they can listen and reason nembagamba mmekamba buulire mwaba mwakayingira buyingizire mu police I might be knowing President 7 better than you or more than you nze sijja kujja wano njogere nga isima mijagulo buli kifuncho ogere no wankubire simu gojabuza kakalamu wa Simba oyakola borokoso nga ekintu kitabuse kati nga nembagamba you people nenga stay yade tetegedde kakati nengamba no winyo can you imagine abantu bonna abadde boogera ko oyo musajja naye we nalabidde nti Katonda atuwadde favor amaanyi kwe kugira Wisdom kubonna boogedde ko oyo musajja why tobora banze njagala bagamba nagamba doctor woleta kai Wisdom I'm a social and political analyst sijano kwogera bintu bisasamaza bintu bitaliyo no kugamba ekintu ekituufu kakati owinyo dolo mistake zakoze mu musango tugenda zoogera kase kirungi biwedde era wonna abyogera one anatuma oba bamukoleramu bwe banajja njabba nnyonnyola ate munakwata kayo Wisdom ne enfufu mujagira bwetankuuka kakati ekyo kitegedde kati gwe nayo wabadde tusitegedde kakati abasajja bazze ne tutandika ku reasoninga nembaga kino kiki kino ekirungi babadde bategeera
nakakati ati wisdom kanti tuddamu mwoge konzi ate kyo mulimba sisobola kuva wano njagala muntenga mutegedde nva wano ntandikira kujje nga nze simanyi nakumanya sebo neggulo nze nagenda okutegeera Bobi Wine okujjayo omusango nga ndowooza kyakusaaga so now therefore bannange njagala abantu balabe ekintu kino is on monitor waleero inside story of case withdraw kati laba ensonga some of Bobi Wine's reason for petition ensonga Bobi Wine zawaddeyo okujjayo omusango refuse nukambisa mu Luganda refusal by Chief Justice Winnie Odolo and two other justices okuva mu musango from the team hearing the petition yensonga zawa Bobi Wine aba ono Winnie Odolo n'abalala ababiri yali yasaba nga yo yawaabira bave mu musango ogwo ne bagaana ensonga ey'okubiri Bobi Wine gyawadde nti Chief Justice meeting the President for at least 3 times since election petition was filed challenging Yoweri Museveni. Okugaana kwa Winnie Odolo Chief Justice kawozesa okumeetinga President Museveni emirundi emeka okusinkana President Museveni emirundi ki emirundi esatu since bucho musango gutandika kati bali mu meeting za mbaga nanga osimanyi sifa ababyogera banna tuli mu mana kati tutandise okujja kati ono wino tuleta hivi waliwe chovola nkugambye tugenda kumala omwezi nga togera ku kino olabe lwaki Bobi Wine yatwala omusango mu court he wasn't expecting any justice kati bana atabakunamye ne basukka kino kyokka part 2 ensonga gyawadde Daily Monitor era wajja musanka tutunda Daily Monitor wuno be balimanya wuno waleero Chief Justice meeting the President for at least 3 times since election petition was teyamu meeting bano bucha Bobi Wine atwala omusango mu court amu meetings emirundi ng'emeka ekitaka wansi w'emeka babadde bateesa ku gundi Winnie Odolo atubuli ayina muwala we gwabadde agaba bado asitesa ku environment eruwa ate yasoma bya environment what defense ya minister wa health chaliwe number 3 jengendo koma ku bidebira sijja bisoma alleged arrest and detention of some of his key witnesses in the presidential elections petition kati kansoke kino njagala okugamba banna Uganda ekisooka Bobi Wine okutwala omusango guno yali akimeta ajja kufuna justice ne kubanga tusuubira ffenna Uganda empya ng'ayagala okunamya family ezimu nga singa wali gy'obukulembeze obulayizo family tugenda zooza okuva ku gundi ku map ya Uganda nga we nabagamba ekya Stephen Kavuma ka Stephen Kavuma talina kyatugamba yasirika bukyamala ebintu bye yasalanga emisango gy'embwa aliriddawa hali eyo n'embwaze talina Stephen Kavuma era acting chief justice talina kyatugamba kakati gwelinde olaba bat katuro bali muwa jakola besides Uganda kasitotandika okusala emisango gya kapa mbwa kalimbwe nga bino osalira government ensebe ebiraba tosobola kuba employed anywhere apart from cause President Museveni aliddamu n'abawa obabitya anti tulina ne bemupya abakadde Uganda is the most bogus country odalabyeyo odalabye ensi yonna kubanga buli kyemukola mu nsi mugezesa ensi endala Uganda tulina bemupya abakadde tugenda kuba n'abasamize n'abatasoma n'abasiru n'abakiikira family ezimu ate bwe tudda gwe mawogola tewalaba family emunga egamba erina okuba mu parliament tugenda kuba okumanya Uganda efuuse bogus bano abasajja basudde Uganda tugenda kuba ne Uganda nga wa family emu waataba mu parliament wabeerawo emirambo egigwa we tutuuse now kansooke kubanga wogende no munda actually ngenda gatereka kansooke ku nsonga eni ensonga Bobi Wine yawadde otegeere ani akunamye tuleme kulowooza kya ssente bw'oba onookuba gavumenti erudde mu buyinza ogikuba otya kati omuntu ajja kwebuuza naye Wisdom omuwagizi wa President Museveni nedda gundi si ye yampeerera muwagirira mukolera munoonyeza n'akalulu ne waba akedde zitampanga ku ssente ze Wisdom nzaagala ye ate saamuwagira lwa ssente
ebirungi byembyogera lwaki olusi byogerako wano kubanga ababyogera bangi ate ekirala sijja kujja wano njogere nnyo luguudo lwazimbye lwa Southern Bypass ng'oluguudo lwe lukyasinza okuba expensive mu nsi yonna kimanyikiddwa naye nga luli expensive mu nsi yonna lwenkanawa lulinga gundi lulinga nankani lwekawempe why tosobola kungamba nti no pa kilomita mu Uganda muluzimbiza $9 million how how ekyo kati mu bwongo bwange teki atengeze sente zange now kati omuntu kino mbadde nziramu ku bantu abamu ababeereeyo wisdom no sigwe wangamba okuwagira President Museveni ate naye si yansaba nze nasanga famire yaffe bamuyiriddewo omubiri twabadde ku TVM neŋŋamba oli kakati gwe jawa n'amadaala ago by'oli mu kwogera nze siddangako mu kamera kunnyonnyola famire yange n'abazadde bange particularly kye baakolera government singa mbyogera bonna bajja kusirika naye abamu ababimanyi kyovola batuwa respect kyovola woogenda kati eggulu waliwo omukulu atuulayo naye kaye wisdom is right otegere kyenkugamba kakati nze nali simanyi twaliko owa President Museveni State House n'ayogera ekintu ekyannewunyisa yabuuza ekintu nti baani abaali bakulembera Suzana wagiwulirako najuliako Museveni nga Suzana yali club night club ya ngeri nankulabye nga wolaba Angelo kati night club ng'abuuza baali ba naini baayo kati nze nawaayo Monsuru simanyi Monsuru betwali tumanyi kumbe nafuna ba naini baayo musajja alina gundi UK Canada UK mu maje gaayo bannanyini baayo bali ba Monsuru baali bakozi naye nga president ababuuza ayagala balabako kati omwana baali bannanyini baayo yaŋŋamba ekyama nenga eyo Suzana gy'olaba yaliisaako abantu abali mu lutalo wano eyo night club byonna byama bingi kati gola president kubuuza nga tokola ki kati naffe abamu famire zaffe lwakwata tetuvaayo kwejubisa naye ojja waffe n'olaba ti muzeeyi wange yakulembera posta singa yaleka ebizimbe mu mpigi bingi naye we bajjanga go bajjangako ssente yes kakati naye ogenda n'olaba omuntu ng'ayogera omanyi faabe naaremo omanyi ani onyo n'ogamba nenga ono wazunga ni ani onyo kati ndabona anti kakati kutunyiiza batunyi akati kankubuulire era kakati nagambye omusajja oyo yabaddaalize nti nze gozze okukwata ekisooka nalama ekikyo namala dde okulama ne Katonda akimanyi tinamala dde okola ki ekyokubiri just kaseera buseera kakati nze ne bwenfa ojja kunsangayo naye waliwo okunsanga nga nze nkutte ejjambiya n'omuggo ogwabayingira mu ggulu goma kirumira abantu bagenda okugamba oyo tayingira mu jjana nga gosanga we wamanyi okirumira omusanga ye jeno ogambe ngo Bayibuli egamba Katonda agenda tuwa engule za njawulo okusinza ku bikolwa byaffe kati kirumira afande kirumire yafa si ye yafa gwe batta okimanyi nti asolo tu mu myezi ebiri amazima geyogeranga ku nsi mujjana gamuweesa engule omusanga nga ye commander in chief buli ayingira ku gate nga saidi ye nakutto kirumira ajja kuba akutta omuggo n'ejjambiya omanyi kyasolo okukola bano abapolisi ba wano bano basimanyi matini okyola bikoze bitya kakati go kirumira oli mufu oli tofutono okufa kati go kirimura oli mufu oli muguru ku gate wali nze kirumira oli mu gate kakati kirumira kwate eno jambi kakati eno jambi yakuno muggo nze bamitani enanga kati nzize nange katubaga abakwenda kolindako kati katubike bambi teyafa omusajja oyo bani ayali akulira polisi mu Uganda 2012 katu 23 yafa yali ani enanga n'olwensonga yayogera polisi ebiseera ebyo mu maaso olwo twogera myaka kati ajja mu ggulu kati nze kirumira kati nze nanga okusinzira kirumira olwonzize nze nanga nfudde gwani azze enanga gwenanga malayika w'okufa okusinza ku maanyi n'obuyinza obwampeerwa Katonda nze kirumira mumutemeko amagulu mutwale mukeyenda waliwo abantu abagenda okugenda mugenda nkankubulire nga Katonda asooka bajjako matu maaso nnyindo n'abasindika mugenda wallahi bano abasajja
Katonda agenda bajjako amatu n'amaaso n'ennyindo asooka abasindike mu Geena ayiseewo emyaka nga 10 asooka asuulayo obuyindo bwabwe Ozenga bali balamu. Agenda kukatiba n'abasajja kati olaba balamuzi ba Uganda abatalina wadde eddiini Katonda agenda kukwata omukwomo atemeka ennyindo temeka okutu agenda mu Geena nga kikulekule bakyokye nga tekiraba na muliro bakyokye emyaka 10 emyaka 10 egigwa atekeyo akayindo bookya kimu ku kimu gwe Katonda agenda katika nkubuulire omusajja namugambye mugenda kutusanga mu ggulu nga Katonda atuwadde obuyinza by'enjogera bituufu Katonda yagamba after 1000 years mugenda kufuga nange fe abatuukirivu aboogera amazima abalwanirira abantu abakole Katonda byagamba tugenda kufuga wamu ne Katonda ogenda kunsanga mu ggulu dokita nganze Major General akola kubaali boogera ebyobulimba 5 star general olyokondabire mama Katonda asooka kwebuuza ku Bayibuli otegedde Bayibuli kyegamba egamba tugenda fugira wamu naye ekyo kimanyi kyetegeeza kati we batutta bana basajja abamanyi nti batta nnyo bagenda tusanga mu ggulu nga Katonda yatuwadde amayinja yatwambaza olyokondabire yabambaza ddengule mama nyabo waliwo ne yagamba shoot them tujja sooka musalako buviiri obulinga nanka steel wire kisala oyo kola bwoti let me tell you tugenda sala obuviiri bwa steel wire salako obutu bujjeemu let me tell you mugenda bagende we bati tebana basajja tebayina newe munaakola mutya you cannot otegedde kyekugamba kandi katwanyonye nti ebintu bino tubyogerako kuba nti babadde bazze kukwata Kaye n'alyoka abannyonnyola ensonga kwe kumuleka so tugamba Kaye yalaama bana bamaze okumutta bajja musanga mu ggulu nga Katonda yamuwadde engulu nga nze mayinja nga gwe manja nga gwakulira emirambe gizeeno nga nze gwasalawo kundi nga nze Bayibuli egamba mulifuga nange tuuka eri Katonda naga kale nga muzofuga nange Kaye wisdom obadde oyagala kifo ki konze nga ompadde obwa star general nzira kundyanga awo n'ejje lyange buli muzimu ogujja n'ogubuto gwalyo nze nsooka tugenda sala obuviiri bwa steel wire ne bana bagenda ofanga temulina nviiri ennyondo tugenda kuddira ennyindo n'emisumaali mugenda tugwako temusobola tubonyabonya ku nsi bwe muti dine eggwanga lyaffe wetabyogera mwaka tubyogerera Rwanda tulina byogerera wano ate tugenda byogera basajja mmwe mumugira musaaga kansokenze kati buli anumba jaunga wetegese kakati now let me tell you lwaki actually kansokenje ogere kino let me start like this kunsongeni omusango guno the problem with it was not a problem of the law it was a problem of politics in it ekyo nkivuna nti omusango gwa petition ya Bob Wine je yakola mu Supreme Court obuzibu tebwabadde ku mateeka kubanga amateeka gabadde gerambikira bulungi obuzibu bwabadde ku byabufuzi ate oba oli bagambye sinkana oli emirundi egisa kati no bamanyako esatu Kyagulanyi yategerako esatu isobola n'okubanga giri 30 nga buli lunaku nga bawumula namu ne bakomawo gwotegerera esatu gibanga 30 kikyentegeeza nti obuzibu tebwabadde ku mateeka bwabadde ku byabufuzi anti osobola okulonda omuntu nga ye justice ye mulamuzi atuula wali naye nga tagoberera mateeka we gagamba ye agenda kugobera byabufuzi let me tell you kansooke ku nsonga eno Bob Wine yagambye alleged arrest and detention of some of his key witnesses in presidential elections petition. Now let me tell you kyekitegeeza Bob Wine yagenda n'asaba akole ennongoosereza aleete ne bakki witness musango gwawabidde jjukira baasooka ne bamukwata ennaku 10 nga tebakkiriza looya we na buli muntu yenna ewuwe ennaku ennyo oba 4 oba 2 ezaabulayo ng'alina okuŋŋaanyizaamu obujulizi ne ba witness osegedde Bob Wine n'awandiika njagala alaba goberera bulungi nnyo ekintu kye ngenda okwogera Bob Wine yasaba okulongoosa empaaba ye kye bayita empaaba ye petition okwongeramu obujulizi n'abajulizi he wrote mu 2000 best yakoma ddi okwaba n'omusango gwa 2016 amama mbabazi balinda mid of kuwoza teyawandiika na kuwandiika
yayogera orally. Do you get the difference? Bobi Wine took time, night and mateka, he wrote the quote. Amama Mbabazi go bakkiriza. Ye yayogera na bwogezi baloyo bayimuka ne bogera sebo tusaba tulete obujulizi obulala batukirize ne bamutulabira vabale ne bamugamba leta ne babuteekako kyokka Bobi Wine yawandiika nga sizzamu ekkooti ekitiibwa tebamukiriza ngoddamu onyumiza nankane empuuta mu ngege tosobola anti kakati ekkooti twagala comparinga Amama Mbabazi eyayogera obwogezi nga tawandiise lwaki bamukkiriza nga Bobi Wine yawandiika tebamukiriza kale all factors remaining constant katusubira nti Bobi Wine tebamusiba Bobi Wine tebambonyabonya ne bamusiba ennaku 10 why did you refuse Bobi Wine okwongerako obujulizi bwe ate nga Amama Mbabazi ye yabasaba na orally by the way kangambe ne kina abantu mukiwulirize amendment okukyusa mu mpaba tekyatandika ku Amama Mbabazi kyokka Besigye omusango ya Sembo okutwala mu kooti yasaba kooti emukirize nga nabo bawoza aleeta obujulizi obulala obulaga nti President Museveni yamubba akalulu bannange ne bamukiriza palala papa genda maaso Besigye bamukiriza Amama Mbabazi bamukiriza Kyagulanyi tebamukiriza why oli kyali waabwe bali bakyali baabwe family bali mu sitting room yawaka bakyali baabwe bakyali baabwe obusungu kwe buvaawo kye kugambye bakyali ono omwana Bobi Wine yagamba agenda kukunamya abantu bano nga we nakugambye nti bali babuuziza nti bano kye bagenda okukola ku TV abava ku kifo ekimu bagenda kwogera Lunyankole because bonna bazze lulimi kye bagenda okwogera that is the issue Bobi Wine yagamba nzija balabisa kakati okitegedde nti Besigye bamukkiriza Amama Mbabazi ate yawandi ne Besigye actually yawandiika he asked orally ate nga bali mu makati ga musango bawoza ye Kyagulanyi babadde tebannatandika na kuwoza nawandiikire court with due respect na kootinga netteeka kyekikugambye nti nno guno omusango gwa Kyagulanyi it was not the problem wasn't with the law the problem was with the politics why etteeka ligamba nti you can quote another judicial president yaliwo kwa Amama Mbabazi wa ku Besigye nti ye bamukkiriza okulongoosa mu mpaba ye osegedde ne bakukkiriza naye we yasabye bamukkiriza nedda kakati ewe nkugambira between the two Bobi Wine no Winyodolo zammwe who has the problem let me tell you something ng'onookolera gavumenti eno teweetaaga na kuba na masters na PhD olaba Winyodolo watudde basobola okulonda omuntu wa S2 najja n'atulawa zirongaazi asobola okusala nga omusango gudde eno abo bonna balamuzi abo boolaba abalina simanyi masters mu law no basobola okuleetawo owa P2 ne baleetawo wa P7 ng'ekinene nnyo omulala yasoma senior 2 ne batulaba kwe towulya nkontino mulonda ab'ebidomola ne babeebaka mu paliamenti basobola balonda naye nga kasaba kakasa tebabakebera omusaayi nowonoleeta obujulizi 1000 nga bakutunulidde bati bakanyaga omusajja ng'ayogera voka ng'ayogera oluzungu naye bamala tutuuse ku judgment judgment egamba gundi yawangudde otegedde kyemugamba kati amateeka tetunenya mateeka kubanga amateeka ga Uganda gabagona ge kotinze Kyagulanyi ge kotinze era Kyagulanyi has not broken any law the problem is with the judicial system he has not gone against he has not broken or gone against each or any of the law the problem is with the judicial system kakati lwaki bamaze okwe bashita okukunama nga bo balina ndowooza we bantu balina gwe bagendako balina ebyabo naye ate kyova olaba nze Bobi Wine yalyoka n'akola kino kuba singa asigala ewaka tetwandi mutenze bugezi kati labayo bano ba witness Bobi Wine be yali aleeta mwali bannambooze simanyi baani bonna be yali aleeta nga bajja kukakasa kubanga wowaaba olina oleeta witnesses bakakase can you imagine bannange abatulaba mu diaspora ne Uganda bannange mulabe ekintu kino bw'owaabira omusango omulamuzi n'omusaba oleeta abajulizi abaaliwo nga bakubba nagamba tobaleeta
oyo mulamuzi abaako si Lubaale kubanga Lubaale aba mulungi nnyo ko oyo mulamuzi abaako bamayinja oba abaako ki oyo mulamuzi aba mubi nnyo dati mulamuzi mubi nnyo nkuwabidde nti ndeeta abajulizi noŋŋamba saagala abajulizi njagala ojje gwe waaba bibyo toleeta abajulizi mukunamye mu Uganda empya wallahi temugenda kugibeeramu mbalayirira wallahi bilayi talayi tebasobola naye tuli batufudde abaana baffe tebagenda bakkiriza tebasobola bali mukola anti kyenkugamba because wogenda mu kooti kanokoka bwogenda mu kooti kujja bwenkanya you go to court to have equity. At least bamwako omuntu ogambe naye omusajja agamba nti bamubbira embalala isingiro kati mukkiriza aleeta obujulizi yewozeeko gwe n'ogamba wayogera dda bakubbira isingiro kyoyogedde kye tugenda okuyimako okola judgment bannaye dokita n'oba tewasoma mateeka dokita singa nzija n'ogamba wisdom yabbye engatto zange kyokka kyowabi jukira olina obiteeka that is the petition gy'owandiika kati olina okwongeramu obujulizi kati jukira pressure yali ku Bobi Wine ne baloya be ne babireka ebimu kati babufunye gwe n'ogamba toleeta bujulizi koma kukiri wisdom yanziba kati wisdom yanziba it's not enough of course omuntu ajja kugamba yakubba atya justify your statement. You cannot wake up one day okujjako nga muliko ebikyamu ku bwongo and you don't justify abaffe tujja byogerako. Why? I don't want my where I come from ku involving mu katogo kano kalimbwe nakani dole yebyayi no temutuleta mbukundi bwammwe tujja kuva no kinaba kinetaxa kuleta jjajja wange wano kuverwe nja muleta abyogereko agabe nange bintabudde sibitegeera tosola gama muntu nti bannange wisdom awabidde nti doctor awabidde nti wisdom yanziba esaati yange no kakati koti naye gamba naye ate toleeta bujulizi bulaga yangeri gye yakubba how are you going kugusala njakuza kabuuza gwe mukulabako manyi erinnya abatakumanyi amanya go ye Kaye wisdom kitegeeza ki magezi lina neddala nno kakati Gideon omusajja ow'amaanyi kakati nze kyementi no Kaye digwa ka Yesu yesebo amakulu gakyo nga oli mu ka Yesu oyinza okuba nga oli mu kulanga ebintu bitugenda okulaba maaso nanti nga John omubatiza bwe yakolanga nti omusajja w'amaanyi ali emabega eyo gwe bamugoberera kakati gwe Mr. Kaye wisdom mu ndowooza yange ne mu ndowooza ye ensi eno nga bweri Uganda ekituufu kyeki Bobi Wine ajjeyo omusango kuba waliwo ebikyama ebiri mu parliament ebiri mu kusala guno omusango naye kakati the truth is ekituufu ekibi kimanyikiddwa era again ne musigala nga muli awo ku ekyo Bobi Wine abadde wakabi ate abakunamizza gomanyi kyekitegeeza ng'owabidde n'omala n'ogujjayo gomanyi kikiswaza notolinda judgment kyobola bali mumukanga tugenda kukuba biru ennene mwamanyira dde okubba mu gikube tujja zeesonda olwa tugenda sonda za Iviniragu bannayuganda bagenda kukuŋŋaanya ssente ezo nga tugenda nga tuzeesonda anti mwamanyira okubba okumanya bano bannaye bano babbi tebakyaswala emisango egibaddewo nga bawalira President Museveni gibadde bwe giti nga bagisala bagamba buli omwaka talinge ku balooya be kubano bakanze dda Bobi Wine tugenda kukuba biru tugenda gikuba mugikube bannayuganda bagenda sonda okuva mu ggulu gye mugamba mwawangula bajje embalala n'isingiro n'entuŋŋamu bazisonde bajja ate banatuuka mu Buganda bajja nazisonda ekiro bajja kuva ku buliri bwabwe nga bambadde night bazisonde abaana bajja kubanga bagenda ku nzizi ng'agenda kugula mazzi ga 2 agambe kaŋŋende ku luzzi nsonde siringi 2 nziwe Bobi Wine what are you talking about? Do you understand what they call people power? You people, come babulire. Wisdom wagira President Museveni, naye ate saagala busiru siri kidoli kidomola. Temujja kwepangira ku bannayuganda. Kati kale, wemuba muswala, muddire Bobi Wine mumukube biru. Bannange mumukube biru. Kale eba ya biliyoni. Tugenda zisonda.
tugenda zisonda tujja nazijjako ku toya state council bana bakola ku toya state council masende ze bakola bajja kusonda buli naku ogenda mu toyi najjako 5 aga Bobby ogenda kupama singi 2 olwatano lwa Bobby omanyi wino omanyi omanya bali waseka omanyi kikubo buli lunaku tujja zisonda kibalonga wala twas goma nje baito sonde motoka tulindeko ndekao temuswa kamba budi nawe muba mwagala namuna gamba Bobby era tuchaliko inside the story case withdraw twogera ku bintu nsoseno alleged witness je nnyonyodde nti tososola kubba t-shirt yo oba saati yo nontwala mu court ate court negamba toleeta obujulizi court erina saba bujulizi Bobby Wine bamuganya oleeta obujulizi ekyo nkimaze Chief Justice meeting the president for at least 3 times since election petition was filed challenging Yoweri Museveni. Okay, ndiye kwecho nze mbadde ndoza ko kitachali badde kiri awo chama ayi kwanga musisinga ganye banyumye munga abantu bakulu nabakulu oli yakulira makoti oni yakulira si anti nayo problem mwe mwaleta anti yabalonda goverao gwalonda wayiwara gwalonda omukubirize gwalonda akulembera amakomera gwalonda gundi gwalonda onolonda n'abatap onolonda n'ababera ku tap gwalonda akulembera ebyokulonda gwalonda kati kiringanga let me tell you chairman electoral commission nagenda singana president Museveni riringa tusamukalu kikyogenda omugamba kyoto omugambo mwaka oguwedde mikiriza bannange waliwo kye bayita bakita bate conflict of interest over conflict of interest muntu ejjajja nawe waliwo ekintu nga you calculate woba mukulembeze nogamba ekyo how will the audience the world perceive it bana basajja tebakyaswala bebasamize bebalinyibwako mandwa bebakubi b'engoma bebakuma n'ekyoto busamize na munagani ate beba praise God bebera ne irizi mbunsawo hibina bese ne Katonda olilidda wa Katonda akuminkiriza ababbi Katonda oli mukuminkiriza nze nkwewuunya ne wana atandika Katonda agenda kutandika okumegulako ogwogu ogenda kumpulirira akyogera si yakireta nze nkyogedde Gideon kitegeeza omusajja a mighty man of valor a mighty man of God Katonda ali wamu nange nkubuulira mazima Katonda ali wamu nange ate yampa amagezi wisdom not knowledge omanye waliwo enjawulo y'okumanya n'okutegeera bano buzibuza okutegeera bakuyina they just do things let me tell you tosobola kubanga Kyagulanyi wataddeyo omusango gwe nongamba if this is true because no papa tusobola kuba kino nongamba nti wasinkana omukulembeze gw'eggwanga gwe bawaabidde emirundi 3 oba 3 really mwali muteesa kuki kumwe waliwo agaba omuwala kumwe waliwo alina omuwala ow'okuwasa kale kumwe waliwo asamira nti no tuteesa ku lubaale emirundi 3 kikyekyo esitax agenda ku simu ze nagamba Bobby Wine wana ina system kati abantu bati okwogera ne ku masimu abo okimanyi nti no basobola okwogera winyo dolo nga ayogera awo ebitajja kumbe Bobby Wine abiwulira palala papa sabula kakati ekira nga tunata okumba ombako no kitegedde this is not when it comes to morals ethics it is not ethical for a chief justice to meet the sitting president more than 3 times when that sitting president there is a petition against him. It's not ethical. Banang, mother kunjogeza rusumu. It is not ethical. Tachiri ethical. Not ethical. Yes, proper. Kati banang, mubadde mutya. Nti twasoma ndi professor nibo era musomera mwagaga university ga tujja somera bweru yatu kyatwala mugano ga university ga mwege mubeera mwetaka twakula makala university iteri netaka bunaku mulitunda ola mwalumbye ne lya Kyambogo bane muri babbi kati waliwo eggaggawe lyagala okubba ettaka lye Kyambogo okimanyi tukuze lya Kyambogo nga lya Kyambogo nga lya Bwakabaka ekisoka anno babadde
kati no bwakabaka omanye ebye Kyambogo ne university okumanya basajja mata mina kye mutukoledde amataka ago ga university ze mwewanirako obwakabaka bwa Buganda we waga waayo kati bwakabaka Buganda bwagenza okulaba waliwo eribbi erigamba nti nno likani ettaka lye Kyambogo hafu obwakabaka mwabberi emakerero temujja dibba gabbimwe gamba gabyago newe munaalibba mwenna ababbe ettaka ly'emakere Kyambogo wallahi ate mukyabuzayo myaka emeka tegiwera 10 ne mba mutufugisiza mafumu tegiwera 10 tujja bibasesemya ate ffe tubifuule tujja bibasesemya olaba bote yali wano nga Nile Mansion balundiramu mbuzi mukyalimu embuzi mmwe mugira muddira ebifuguto mubiteekeyo. We are not going to allow that stupidity to happen here. Tosobola meeting sitting president more than whatever time is. Ngongamba is that ethical omuga tosobola kuwan okay tosobola muwandikira baluwa n'omugamba sebo tulina abalamuzi beetaaga emmotoka 10 okay ate obakale twafuuka babbeega excluding owandiise kyetaaga kugenda mulaba ng'ate oli wekka mutuleke munammwe muleme tuvuga ebyo nga tunatera okumaliriza ku guno omusango ogwa Bobi Wine ate nga tetunaba tutandika butandisi tujja kakati labayo refuse ndi ku nsonga 3 eno nasigenzeeyo twogeddeko nsonga ntono tugamba zino ensonga zeyawadde gye ziri refusal by Chief Justice okugaana kwa Chief Justice ne bagaya abalala abameka ababiri okuva mu musango kansoke nseka na mawulire doctor nze nga wendi student deka yetubagambe abagalagana amawulire mugende mu Daily Monitor ey'olunaku olwaleero tubabale ennaku z'omwezi 23 olwaleero luno omwezi ogwokubiri guno bannayikambabulire ebyaffe biri live bagambe biri live kambabulireyo ekintu kimu mu mateeka bagamba bw'oba n'obuzibu mu mulamuzi abatudde mu musango owandiika n'ogamba omulamuzi ono okusinziira ku kino ne kino mbadde nsaba nkyusizemu omulamuzi omulala era judicial system etunulamu mu by'owandiise oba baleete omulamuzi omulala Kyagulanyi yavaayo naffe abamu twali tetwabirabako n'agamba omulamuzi owinyoddolo n'abalala ababiri yaliko minisita mu government eno ng'akolera ono ekyo kimu ekyokubiri ekya minisita twandi kale kigumiikiriza wabula ekyokubiri kiri nti omulamuzi Winyiddolo yaliko nga yawolereza ono omusajja mu musango oba gwa ddi nga ye looya we ekyo no kyagwawo ku gundi ku Sudiru Paleria bwe yawaabira Bank of Uganda omu ku baali balooya be edda agenda okulaba nga atazze okuwolereza Bank of Uganda n'asaba kooti nti kuba looya abo abatudde awo mbadde nsaba okusinza nti ono yali looya wange for a long time ave mu musango guno kooti n'ekikkiriza naye gwe waabidde president wali looya we mu musango ate ogwefaananyiriza ogwa Besigye ng'omwolereza obubbi bw'obululu ate ogaanidde mugo tujja kuvaamu kubanga nze ndi muli wa kawunga nakalo kajja kuyita ennyuma one time tojja kuddawo sikuvaamu bana kati mwagala tukole tutya what do you want us to do what do you want let me tell you kambabuulire mugira mwekangabaliza nga mutalaba Bobi Wine yafuutuka waliwo ekyamaanyi kyemujja okulagiste nga temutegedde gye kifuutuse kankomaawo ku musango ebisigadde nja byongerayo era bannaffe bannafulash lecture mu Uganda mwebalima bule kutwagala tuyisizaamu ku ebyo ensonga ssemasonga lwaki omusango guno Bobi Wine yabijjemu omukono gwe mu Supreme Court kwa yalabyeyo obutenkanyanga bungi ate nga bizze bibaawo so kyoba nti n'olunaku olwaleero twale ensonga ssemasonga zikyali nnyingi tunokoddeyo ensonga ezi 3 zokka abo tugenda okutandikira olunaku oluddako nga tunakumaliriza Kayo Wisdom abantu bano bwe baba bakola ebintu bino olowooza baba balowooza ki do they have that mindset there is tomorrow after everything they've done? First of all, these people, they were arrogant. Nga bakyalina baavu kakati bafuna sente
sente ne gundi esente n'obuyinza that arrogance zino sente n'obuyinza it was a platform to okujjayo arrogance yaabwe era kakati naye si be bantu abasinzo abagize abakyasoose okuba arrogant betukyalabye Uganda erabye bangi kankuwa ekyokulabirako Obote yatuukako nga tasobola kwogera kigambo kabaka mu kamwa yatuukako lumu nga ali kulukunga n'agamba I'm saying this Quebec it is KAB whatever aliriddawa yafiirawa eri mu boobulo simanyi bano gye baligenda nawe tomanyi ate kakati ogobye abazungu obavumye gwamanyi negwe omanyi kiri e Bulaaya singa TV za wano bakeera ne balaga ebintu ne babakiriza ebiri e Bulaaya abaana nga balemeddeko kulunzo lwaki nzija nenjogera bino nzija nenjogera wano I want to protect my people sigamba family yange my all people that on your side my people too I'm speaking katika kankubulire doctor nze ndi wano oli ngamba emyaka 10 eja Uganda tegisoboka President Museveni nga akyatufuga wano tekisoboka tekiri nayo okay kitegeeza I have to protect my people that western region era kyobola nkiddi era nja kiddingana nga woolaba abantu abamu abamanyira Abaganda nti buli Muganda mubbiwa yali akubbye eki ngamba otya nti buli Muganda mubbi hawo tekisoboka kakati nzija nongoose empiki siri mu western gwe munnyonnyola kakundi kyovola bana balina obunyonyi bwabwe obutonotono bwe baligendera ndowooza simanyi bombardier za naleero can't do that bombardier I do Boeing kitegeera otegedde ekyokubiri ekyokusatu kiriwa Uganda nga yeeyubula waliwo abeewaayo be bakaye wisdom nti abatubbye baleme kweyubulira mu kijja kipya no way no simanya yankoko nedda ssebo kale tusibule abali ku mukutu njagala osibula abali ku mukutu ka flashlight mwebale nnyo kutuwagira tutandika kati firimu etandika butandisi ate bana abaana boolaba aba diaspora tebazikizaalo nalabye kwembase ya UK abaana bagenze ku Lwokutaano ne bagitimba nange nabirabye kakati waliwo ababbi bano abasobola okugenda ne baddukira mu Bungereza pozi baligendeyo China ne bali amakovu ate bagabe bano basobolayo China tebasobolayo kati abaana bali e Bulaaya tebazikiza abaana bali e Bulaaya Canada ate gwotyanga mu Uganda watandika ekintu tamala kati naye lwakwanga TV za wano babagaano birabe naye ate kati TV kati gafuuka masimu osegedde nze basibu obudde obusinga ebirungi bigwa byokya tusoma n'omulaalo tubadde tukyalinakoyo wano dde tubakakasiza nti eno episode yesha tugenda ndowooza kukola ABC paka tunakumala Z ensonga z'amasongola ky'omusango omanyi kati we educate people katumulemu bujja mutugamba tumate tukomawo katumulemu kweno episode obudde tunakomera tujja bategeeza so mikwano gyaffe mwenna gwe bayita Big Masavu Kabanda Hood mumulabire leero musajja yoyo musajja kuwa sita abadde abulaba bulabi nakabo welcome to the studio awamu ne Remix at Uganda's next problem temumbuuza gemanyage ba press times nabo gye bali abo flashlight channel twine mikano gyaffe mingi mwena abali ebula tubagala nnyo. We really appreciate for loving us and thank you so much for subscribing, thank you so much for following us each and every program, and thank you so much for sharing. Really, I may not mention who and who, naye everybody all over the globe, everybody mikano gyaffe oyo omusajja oluusi atuwa ku airtime agikakoma atoleddwa agamba nange kukola nnyo programu zammwe n'atoka airtime toyanziza agikakoma tukutumiddeko webale nnyo nono www.tami.ug abatune tebikozeseddwako muyite ku mikutu gyabwe mugule ku bintu wano ekiba mabama olusi boogera nnyo abamu tugala basiga airtime buli lunaku abatusindikidde webale nga butabagamba munange tubeebaza akumata 10 ampeera. Bye bye.